majebire ekigambo kya Katonda tekyali eno kwali kubungabunga mbajuliza abo ne bafuba kugamba kusomesese ebyetanirwa Katonda ne babakwasa obukambwe n'obukyayi naye tebatya ne baweereza omutonzi mbakubanga ne basamba n'okusamba babayokyeza ne bafiirira Katonda nkimanyi neyo muggulu eri Katonda mbabuli kumpi ekyo nkyogera buli we zituuka ennaku z'omwezi nga 3 omwezi ogw'omukaaga Namugongo awuuma ne wali enakiyanja olw'okujjukira abajulizi be Uganda era naffe bwe tutyo mu kisaa kyaffe kino ekya Kadongo Kamu naffe tubajjukira nga tuyita muzimu ku nnyimba za Kadongo Kamu ezaawandiikibwa ne ziyimbibwa abayimbi baffe aba Kadongo Kamu mwaka 1996 Bazira Guitar Singers Kase Music Recorders bakola olutambi lw'abajulizi nga bajjukira abajulizi ba Uganda. Olutambi luno lwayimbibwako Kizito Zaavuga ne kubeerako Ssaabanywi Omulangira Gerard Kiweewa, omugenzi John Intale, omugenzi Gabriel Mulindwa, Salongo Emmanuel Sekidde bebamu kwabo abaalabikira ku lutambi luno bebayimba olutambi olwa abajulizi 1996 Bazira Guitar Singers Kase Music Recorders weewaawo ne Mathias Mulumba Walukagga naye oluvanyuma yakola lwe tuyita olugendo lw'abajulizi era nga olwo project eyo yali ya Church of Uganda nga yali ekunga abana-Uganda okubeera nga buli omu awaayo ekyo kyalina mu kubeera nga bazimba Namugongo sirimbye abazira baffe Kizito ne Bugwanya mbaga tuzine ndibebaza amasima Bazira baffe Kizito ne Bugwanya mbaga tuzine ndibebaza amasima Kaloli wanga mulumba mwana wange bewayo lyaffe mu linnya lya Katonda lero kituuza tula magamba mudde Mungu abatonde ba Katonda mva mukunanyu jana kuzingula enkya olyene nyaddi n'osembeza Katonda. Okay, kale muntu wange nkwebaza okubanga ongoberera nze Muzungu David Kadongo Kamu Music Analyst oli otya ejiwo genda jitya kansubire nti oli bulungi okusinzirira awo wonna woli. Abajulizi bano aba Uganda battibwa ku biragiro bya Kabaka bya Ssekabaka Mwanga owokubiri nga battibwa Kibuuka Mukajjanga mutabanyi wa Gombya Salambwa ono nga ye yali omumbowa omukulu owa Kabaka oba Ssekabaka Mwanga nga bano ekyabatisa kwali kujemera biragiro bya Ssekabaka ate bo ne bayita eri bagende babeerenga bayiga eddiini era ndina enteekateeka nange okubeera nga olunaku olwaleero nkolawo oba oliawo ekintu ekyenjawulo mu kisaawe kino ekyokujjukira abantu baffe fe ebiseera ebisinga amaaso tugateeka wamu kati nze oba oliawo kankoleyo ekirala naye nga amaaso mugakuumire ku mukutu we mugenda okubanga mutegeera ki Muzungu David kyakoze oba kyagenda okukola. Kale bantu bange tugenda kutunuulira ezimu ku nnyimba ezaafulumira ku lutambi luno. Kuno kwaliko oluyimba abalamazi olulwa omugenzi Gabriel Mulindwa. Namusiza abatonde ba Mukama kuyegebezi kyawulira olwaleero nzijukira abaafa nga bagumu ku lw'Omukama mukimanyi lubeera lw'amasanyu nga 3 mu gwa Juni mu Uganda kyo twafuna kirabo olw'abaafa ku lwa Yesu bannayuganda kye tuba tweyagala baloya tulina nfaafa bawaayo ddala ddala obulamu era kye tuba tubajjukira olunaku lwe luno Enna tutambule mwenna nno mudduke baliti batya na biso oba nti badduke babookya balamu kyokka bwe bayimba batuwa ekkubo fenna tuwondere. Kale yoyo Gabriel Mulindwa ojja mujjukira mu Kabulada Professional Singers Picking n'ekibiina ky'Abazira Guitar Singers ekya omulongo Kato Sekandi Wilson Kwita era ono
gye yayitira yenna eddoboozi lyali si ddungi nnyo kiri awo, naye yali musajja muyiiya nnyo era mu kabuladda mu Peking ne mu bazira bonna bamutegeerako ekintu ekyokubeera nti yali muyiiya nnyo. Yafa mu 2003, yafiira ku myaka 33. Yafiira ku myaka gyali 3. Yes, yazaalibwa 1907 wali ku kyalo Kirumba Kaliisizo ew'omugenzi Kasiita Emmanuel we yaziikibwa. Ye yali taata we ne maama we Tereza Namukwaya. Tereza Namukwaya yamuluyimbako mu luyimba Bereddene. Oluyimba olwo story yalwo weeri awo, naye nga ono Gabriel Mulindwa ogenda mujjukira mu luyimba nga ekiteega ky'omulundi, omujjukire mu luyimba nga asigala talama, ani asaanidde okufa. Then twandifunye naye abo enyimba nyingi ze yakola. Yayimba enyimba ezawererako ddala ne Ssenga Josephine Ndagire Nabitaka. Kale yoyo Gabriel Mulindwa, naye nga Gabriel Mulindwa we yafa ng'enkola y'abayimbi weeri. Ekyamazima tebaziika naye. Omulangira Gerard Kiweebwa ye yafiisayo akadde n'ayitayoko, naye banna abalala nti be yali nabo tebagenda, kubanga Gabriel Mulindwa obulwadde bwamukwatira eno mu kibuga ne bagezaako bawadawadako okubeera nga bamuzza engulu, obulwadde bwalema era we batyo ne bamusembeza eri ku kijja ewaabwe. Awo kumutuusa wayitawo emyezi nga2 bw'atyo mukadde waffe Gabriel Mulindwa ne lutwala. Kale tugende ku luyimba olulala olwokubiri olwali ku lutambi luno. Tuyina oluyimba lwa omugenzi John Ntale. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall, otambule ngadda ku Arua Park, yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Yino Chikaya College School essomero eryagulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya Dene Boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6. Balina library, science, kone computer labs byonna bijjudde. Balina arts ne science subjects, co-curricular activities, kone section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri, okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self-contained. Kyewuunyisa ensimbi zaabwe ze zijja mu nsawo ya buli muzadde. Basange Chikaya Bulenga Mitiana Road. Okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57. Be Easy Hotel and Bar tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 070 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at Be Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with Be Easy Hotel and Bar, Nsago, Nakauka Road. Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records. Tu recordinga nyimbe z'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo. Era tukozesa ba producer abalina obukugu. Kati gwalina essomero, kwaya, naawe omuyimbise kinoomu. Jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa. Plan B Records. John Ntale yafa mu 2004. Yafa mu 2004. Yaziikibwa ku kyalo Nanfumba Nakifuma Kyaggwe ebeera Mukono district. Yafiira wali ewaabwe mu kyalo kubanga obulwadde naye bwamukwata ne bamujjaano ne bamutwala mu kyalo, era n'atandika okubeera nga alwanagana n'olumbe, era kigambibwa nti lwamuluma nnyo okutuuka okumumalawo, naye nga
yali yasigaza mutwe nga mutwe mulamu naye nti nga mukadde waffe John Ntale nga newotuuka mu ddiiro waali toyinza ategeera nti mu buliri mulimu omuntu olumbe lwamusenya nnyo. Era kizibwewe Male Fred owa Kalina Pub awo ekyengera tulina enteekateeka ey'okubeera nga tugenda tulabe ewaziikibwa John Ntale, tulabe na butya bwe tuyinza okubeera nga tutereeza ekijja kubanga kyekimwera nga si kirungi kiri awo, naye nga John Ntale ojja mujjukira mu kibiina nga ekya Makula Gita Singers, era omujjukire yayimbako ne muwala we oyo Najjuuko Prose. Waliwo n'oluyimba era ndunoonya olwa Najjuuko, ali eyo ng'olina oluyimba lwa Najjuuko olwa John Ntale ndunoonya. Kale yoyo John Ntale. Ngereyo tulabeko n'abalala abafulumiza ennyimba ku lutambi luno, naye nga jjukira nti abantu bano abattibwa baali wona omugatte 55, abakatuliki baali 22, abakristaayo baali 23. Bano battibwa wakati wa Januari ow'ol1985 ne Januari wa 1987. Nkugambye nti bano okubeera nga battibwa ku biragiro bya Ssekabaka Mwanga owookubiri, era nga ono baali bamujeemedde nga bo basazeewo kubeera nga bayiga ddiini ngwira, era bwatyo Kibuuka Mukaajanga ono weemwera wano bamuziika mwera. Naliyoko emabega eyo mu 2001 mu mwezi gwa Januari nga 9 naliyoko ku kijja we bamuziika. So tujja kulaba ekyokola kyonna. So bwatyo n'alagira ne babasanjaga, abamu baakubwa migo, waliwo ab'amafumu n'abamu nga n'enfa zaabwe tezaategeera. Kati bw'obanga bano enfa y'abamu teyategeerekeka yayingira atya mu lubu lw'abajulizi? Anyway, ebintu bingi birina question marks. Kale bwe tutyo tukyeyongerayo, naye nga nkugamba nti programu eteekebwa mu ssente. aba New Subs Fashions basangibwa ku Sunset Arcade. Sunset Arcade tambula nga ova ku Pioneer Mall odda ku Arua Park, ogenda kuyisa Wilson 1, woyisa Wilson 1 ogenda kuzzaako Health Link Pharmacy. Kati yambuka amadaala ago, edduuka erisooka ku ddyo yeeyo New Subs Fashions. Genda obeere nga oyambala. Bannange ku Idi eno lwaki toyambala? Lwaki toyambala? Yambaza munno. Ku Idi eno ebyambalo bye tugenda okwambaza bannyinaffe tugenda kubijja ku New Subs Fashions. Kati gwe atasobola genda awo, ogenda kukkirira wali ku Ham Shopping Grounds ku Broco D. Broco D olaba Jesco ku Nakivoleni engadde eri mu downtown. Broco D weetandikira, yambuka amadaala ago. Kati ng'omalako amadaala, edduuka ly'otunulamu ye Mouse Closet. Mouse Closet for fittings and more. Abo basuubuza n'okubino ebyalejjalejja naddala byambalo by'abakyala. Balina zi tops, buleega, knickers. Abakazi lwaki oyambala nika eringa ekutiya eringa akadeya? Genda ku Mouse Closet oyambale nika. Ekyamazima munno ne waabanga abadde akubuusabuusa nga olunaagiraba ate ayinza okukwatibwa ekyoyoyo n'omulundi omulala agambe nti wakiri nandigenze kiri kinalaba kyannyumira. Omanyi ffe ebitutwala bitono, abakyala ebitutwala bitono. Kale nze nkugamba nti ebiyinza okufuula ow'enjawulo, genda ku Mouse Closet. Nalubega Brenda waali agenda okwambaza bulungi, agenda kunoonyeza ekyo oyagala. Ngoye za office, ogenda mulumba, ogenda mikolo, ogenda out. Mouse Closet nkugambye bw'otagenda ku New Subs genda ku Mouse Closet. Ndowooza woowulira oli namatovu Fatuma nego bano ndowooza baluganda mugende mubawagire. Bannaye bano abantu be bansobozesa okubeera nga nkola ebintu bino. Gwe jjojjambu muzungu oluyimba luno nga sirulaba ku YouTube lututeereyo. Anze okuteeka oluyimba ku YouTube, I benefit nothing. And ennyimba ezisinga zirina copyright, y'ensonga lwaki nti ne bino bye ndi mu bakolera ngezaako ku bypassinga copyright. Nva ku original yabyo. Kale bantu bange nkugamba nti genda ku Mouse Closet obeere nga osobola okubeera nga ofuna ebyambalo ku Mouse Closet. Kati tuina St. Michael Education Center bali Kiwanga Mukono, Twinex International bali Ebulaga, ne tubeera ne Plan B Records. Tuina Kikaya College and Vocational School. Kikaya College and Vocational School basangibwa Ebulenga ku 7 badde ne boarding arts ne sciences. Abo
IT ku secondary bamusimbyeko esira kubanga Uganda gyeraga, then eri vocational courses ez'omutwe zonna bazisomesa, ate tebakoma kusomesa ezo zokka, ne babanga bakwata omwana wa secondary ne bamuwaayo olunaku ere ku vocational okubeera nga agenda n'afuna course gyasobola okubeera nga ayingiza mu mutwe gwe Uganda awo wetuuse. Kati gwe munnange ayagala ebyensula, genda ku ebyensula endya oba okusanyusa obulamu, genda ku Be Easy Hotel and Bar, basangibwa wali Ensagu. Be Easy Hotel and Bar bakugamba nti gwe ayagala okubeera nga osanyusa obulamu, ogenda oyagala kubeera nga ofuna wa kuwummulira, genda ku Be Easy. Ebyokunywa n'ebyokulya weebiridde, ni omuziki weeguli, ayagala emipiira najjo weegiri, so nkugamba nti genda ku Be Easy Hotel and Bar. Kale wobanga toyina gwotwalayo, twalayo muzungu, twalayo muzungu, ogambe nti muzungu munnange nkututte out. Banayo obulamu buno tukola, naye ekintu ekisinga okubeera ekikulu kulya ku ntuuyo zo. Entuuyo zo gwe gy'onookoma okukwatirira munaye eri essaawa esemba ng'etuuse n'abaana bo banaaba tebanatuuka oba abantu bo ng'akabokisi mw'obadde otereka oba akasuwa nga baakaabiza dda baatute, nate w'onoosanga ow'ekisanga makumbi ajja situla kalamba tajja kulekerawo. Kale bantu bange, so bwe tutyo kati tuli mu kweyongerayo n'ennyimba ezikwata ku bajulizi. Tutunulidde John Ntale ne tutunulira ne Gabriel Mulindwa, kati twayinako omulala Gerard Kiweebwa Sabanywi. Baabalanga ki? Kyali kibuuzo, baalanga ki abasajja abo? Kale katuluwulireko Gerard Kiweebwa. Katulamage no munnamugongo fenna bamwenyumiriza mu Katonda, obwo bwe bujulizo bukulaga nti oyina eddiini mu mutima gw'oli musumi. Wano Mapeera yagamba atya ng'atuuse wano mu Uganda n'eddiini ye, bamubuuza ekimuleese n'asituka n'annyonnyola ng'ali wamu nti eddiini yendese, mwenneeno njagala mummanyeeko Katonda nti yatutonda ng'ali omu, bw'atyo n'atonda n'ebitonde ebirala. Abeera eyo mu ntebe kyatuula n'alyoka afuga ebya wansi, ebibi n'ebirungi abimanya, bw'atyo n'alyoka atuweera empeera. Ebyo Mapeera lwabimala ne bamunyooma n'ajja afunayo abawagizi, be bano abajulizi abamujulirwa abayokebwa ne basirika ennamugongo. Ekyabattisa kwe kusoma n'okugamba nti kitaffe ali mu ggulu, obwakabaka bw'obujje byoyagala tebikolenga mu bwangu. Ekyo Mwanga kyamunyiga era n'alagira bagende battibwa ab'embulaga. Kale nno naawe kyekikuleese okujjukira bannaffe abayokebwa ennamugongo. Tuli ne Salongo Emmanuel Sekidde Kigwagwa kityo, ekigwagwa kyange ekyo nakyo mu mwaka gwa 1996 nakyo kyakwata oluyimba nno ne kiteeka ku albamu eno eya bajulizi. Kale katuwulireko ne omulanga gwa Mapeera okuva ewa ekigwagwa Emmanuel kityo. Ekigwagwa eryo omuntu ayinza okulooza muzungu avuluza omuntu, munnaye ekyo kitiibwa kiri mu kuzaala balongo kubanga alina abalongo ba mirundi 3. Oyo aba afuuse mugwagwa. Kale bw'atyo ekigwagwa tukiwulireko. Banjinya batala bagopere Mapeera ebyavaamu bye tulaba, namugongo ly'ebbala lyatusiiga tusome obutatwalibwa ng'abaddu. Yatwagala nnyo Pere Mapeera obujja muno atulage, obulamu obujja obutatya kufa n'atusuubiza ensi entukuvu. Mapeera yajja amaliridde okuzibula ffe Bannayuganda tusome, yagobera Kigungu ku mwalo Entebbe n'akkiriza afe amazzi. Baali babiri ne Brother Masi ow'ekibiina ky'Abakatoliki, abakkiriza okuva ensolo nga tebatidde eddiini n'emeruka wano. Abagalagala abayanguwa okugisoma mirimu gya Kabaka okwe kufa, ekyabaviirako okujeemera Kabaka Mwanga ng'eddiini ebatutte omutima. Watwagala nnyo Mukama waffe ku lukalu lwa Afrika, abajulizi ba Uganda berina batufuula ate abaana. Watwagala nnyo Mukama waffe ku lukalu lwa Afrika,
abajulizi ba Uganda berina batufuula tabaana. Kale bantu bange oye Ssaalongo Emmanuel Sekidde Kigwagwa Kityo naye kati ono n'ojjako erya Ssaalongo n'omuyita Kigwagwa Kityo abamanyi obuwangwa abategeera kyotegeeza kati twina Kizito omuto Kizito David Zavuga Olutambi abajulizi era luno lwe lwatunda omwana yasindegomya endongo kale katuwulireko Kizito Zavuga naye yakikola atya ku mulundi ogwo naye nga nkugambye nti bano battibwa ku biragiro bya Ssekabaka Mwanga owokubiri nga akibuka mukajjanga ow'emwera Buyonga Wakiso yoyo eyabasanjaga oba yakulemberamu olutabaalo luno olw'okubeera nga bajjawo abajeemu ono yali azaalibwa taata yali ye Gombya Salambwa kale naye nga waliwo n'ekibumbe ekiri enamugongo ekyo ate kyabbulwa bakisiga nga basinzirira ku muzukulu wa Mukajjanga owokusatu amanyiddwa nga Eliasaf Mukajjanga ekyo ekibumbe ky'onoosangayo ekya Mukajjanga basinzira ku ono okubeera nga bakola ekibumbe ekyo kale katuwulire Kizito Zavuga. Manjerire ekigambo kya Katonda tekyali eno kwali kubungabunga mbajuliza abo ne bafuba kugamba kusomesese ebyetaani wa Katonda ne babakwasa obukambwe n'obukyayi naye tebatya ne baweereza omutonzi bakubanga ne basamba n'okusamba babayokyeza ne bafiirira Katonda Mmanyineyo muggulu eri Katonda mbamuli kumpi ekyo kyogera sirimye abasira baffe Kizito ne Bugwanya mbaga tuzine ndibebaza amasima mbasira baffe Kizito ne Bugwanya mbaga tuzine ndibebaza amasima Kaloli wanga mulumba mwana wange bewaayo lyaffe mulinnya lya Katonda lero kituuza tula magamba mudderi Mungu abatonde ba Katonda nva mukunanyu jana kuzingula enkya olyene nyaddi n'osembeza Katonda. Okay kale muntu wange bonasi yaffe ey'abajulizi olugendo lw'abajulizi olwa Masias Mulumba Walukaga Duka Ekibawo abebusiiro yategeezezza nti yakikonyeemu mbu ajja era agamba mumulabiranga ddala bingi byakyusa ekyengera by the way emyaka gy'emabega eri kyengera nga eva fetwa amawulire oba olinze lya kyengera bamuse batutte ettaka bakoze we bati naye bikendedde ndooza n'abamawulire ekyengera babadde tebakyafunayo kasente kale bantu bange yoyo Mathias Mulumba Walukaga eyo yali campaign ey'okubeera nga bazimba ekiggwa ekyenakiyanja kyali ki project yateekebwa mu ssente aba Church of Uganda. Kita mu nnyanja ne mu bikone kirigwa gyo ne Kizito omuto bayokebwa omuliro kwabafuna era n'alugenderamu jigija ne lw'abasinga baateta obutesi mayanja Kitogo yalayibwa nkulaga Moses Mukasa ye nafune fumulye Wodazi Samini dade zali enkambwe ati Bishop Rumujjanani yatibwa veo waswayokebwa atomu wangaye bala wa mulawe bekole ekigenyi mbaga tuzindane mugagga bakuma omuliro ya Ponsiano Ngondwe nafune fumulye yeni Mary Muzeyo omutwe gwavaako negunyugunyizibwa eri ebbali musaalu bayoshanyeluka baana ba kintu Kizito ne Bruno Serunkuuma jemusibuuza abali awo n'alugenderamu Andrew Kagwa omuto gusanjagako n'emikono cwe bazeke tata nasi nafa bubi David Okeroko bali ku ddembe
Church of Uganda ekuyitoveeyo nakyo ky'oba osobodde okugizimba eggwe. Church of Uganda okugikwatirako eyantumye era n'oluyimba oddukutuusaako. Buuza oli basasula otya kuba baawaayo bba obulamu olw'eddiini ne batufiirira. Uganda Matters Museum e Namugongo yangu y'ettaffaali lyo zimba ekijjukizo. Buuza oli basasula otya kuba baawaayo bba obulamu olw'eddiini ne batufiirira. Uganda Matters Museum e Namugongo yangu y'ettaffaali lyo zimba ekijjukizo. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park, yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Yino Chikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita. Ssomero lya Dene Boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6. Balina library, science ko ne computer labs byonna bijjudde. Balina arts ne science subjects, co-curricular activities, ko ne section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri, okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained. Kyewuunyisa ensimbi zaabwe ze zijja mu nsawo ya buli muzadde. Basange Chikaya Bulenga Mitiana Road okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsaggo ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 070 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B is a hotel and bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a hotel and bar. Nsaggo Nakawuka Road. Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records. Tu recordinga nyimbe z'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo. Era tukozesa ba producer abalina obukugu. Kati gwalina essomero, kwaya, naawe omuyimbise kinoomu. Jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa. Plan B Records. Okay, kale nga tuvudde awo tugenda tunuulirako ku abamu ku abo abajulizi abattibwa abaali abakatoliki n'abakristaayo. Tugenda kuyitamu mpola mpola. Wano ndinawo olukalala lwendina ku kamera emabega ndina Joel Ocheng, emabega ali mbadde nkozesa Didi naye kati ndina Joel Ocheng. Yali mu kubeera nga abanguka ebintu bino. Akireo Kiwanuka ono yafanga 3 Juni 1886 yafiira ku myaka 17 baamwokya muliro. Then Ludigo Mukasa yafanga 3 Juni 1886 yafiira ku myaka 24 naye yokyebwa muliro. Then ne tubeera na Ambrose Kibuuka Katekamu yafanga 3 Juni 1886 yafiira ku myaka 18 yayokyebwa muliro. Anatolia Kirigwajo yafanga 3 Juni 1886 naye yayokyebwa muliro. Andrew Kagwakawa yafanga 26 May 1886 yalina emyaka about 30 years, ekitegeeza tebali certain ku myaka emituufu, ekitegeeza yali below oba above. Ono bamusanjagana bijambia n'ebyambe. Deni ne bazeketakiza yafanga 27 May 1886 emyaka yafiira ku 2. Ono bamufumita
mafumu. Bruno Serunkuuma ono omuzirante yafanga 3 June 1886 bamwokya muliro Charles Rwanga ono yavaamu St Charles Rwanga. Kaloli Rwanga yafanga 3 June 1886 yafira ku myaka 25 bamwokya muliro. Dennis Sebugwawo Wasa Omulongo yafanga 25 May 1886 yafira ku myaka 16 ekyamutta bakimanyi. Ekitegeeza nti oyinza okumaliriza nga nawe ono obuusabuusa naye ng'ono yali muyesinga yali muyimbi. Then Gonzaga yafanga 27 May 1886 yafira ku myaka 24 ono yafa fumu oba mafumu. Javira Mayanja Musoke yafanga 3 June 1886 myaka 17 bamwokya muliro. James Buza abali awo Kalumba Sebayiga yafanga 3 June 1886 yafira ku myaka 26 bamwokya muliro. Then ne tubeera ne John Meru Kiwanuka Muzeyi ono yafanga 27 January 1887 wa Bijambiya. Ne tubeera ne Joseph Mukasa bali ku Ddembe yafa nga 15 November 1885 yafira ku myaka 2 Ebijambiya n'omuliro bye byamutwala. Kizito yafanga 3 June 1886 bamwokya muliro. Ono younger children particularly those below 15 years. Oba baali bagamba ki? Then ne tubeera ne Luka baana ba Kintu yafanga 3 June 1886 emyaka 3 muliro. Mathias Kalemba Mulumba Wante ono yali Musoga yafiira ku myaka 3 yafiira ku myaka 5 yafanga 3 May 1886 knife and pangas. Abasajja baali bakambwe. Mbaga Tuzinde nga 3 June 1886 emyaka 17 ono baamuyisaako bwembuya gyali migo n'oluvannyuma ne bamuteekera omuliro. Mugagga Lubowa ono Lubowa yafanga 3 June 1886 myaka 16 bamwokya muliro. Mukasa Kiriwa Wanvu ono wanga 3 June 1886 bamwokya muliro. Then ne tubeera ne Nuwa Mawaggali ono wa 3 May 1886 ono baasiba bulungi ku muti embwa ne zijja ne ziruma n'oluvannyuma ne bamusuula mu luguudo. Then Ponsiano Ngondwe ono wanga 26 May 1886 yafiira ku myaka 3 ono bamufumita mafumo. Kale tukatugendeko ate wali Nakiyanja oba mu Bakristaayo tuyina Mako Kalumba yafanga 3 January 1985 bano be basookera ddala okuttibwa. Yusufu Lugalama 3 January 1885 Mukasa Musa 25 May 1886 Mbwa Eliya 27 May 1886 Mududa Anguma 2 May oba ogwokutaano 1886 Daudi Muwanga oyo tamanyiddwa lwe yafa na kike yafa. Deni Muwanga balaga nti nga 3 May 1886 Kayizi Kibuuka 3 May 1886 Mayanja Kitoogo 3 May 1886 Nuwa Walukaga nga 3 June 1886 Alex Kadoko nga 3 ogw'omukaaga oba June 1886 Frederick Kiza yafanga 3 June 1886
86. Robert Munyabyangu yafanga 3 Juni 1886. Daniel Nakabandwa yafanga 3 Juni 1886. Nonyayo mukyala baba kyala eddiini yajja etyebukaale eze ku mulembe guno Kiwanuka Giyaza nga 3 Juni 1886. Mukasa Lwakasiga nga 3 Juni 1886. Charles Rwanga nga 3 Juni 1886 ekyebwa muliro. Then Mubbi azaalwa nga 3 Juni 1886. Waswa nga 25 May 1886. Then Kwabafu 3 June 1886. Kifa Muyanja 3 June. Then netuberawo ne Muwanga Njigiya ne Nuwa Serwanga 31st January 1985. So abo be bantu abamu kwabo abattibwa olwa bajulizi, bebo abamu ku bantu abattibwa ku lwa bajulizi. Kale bantu bange bwentyo wendabise olunaku olwaleero nga tujjukira baganda baffe abo abatugendako nga naye tusimbuliza emboozi ku lutambi olugendo lwa bajulizi. Naye nga nkugamba nti gwe eyeetaaga ennyimba zino ez'akadongo kamu osobola okunsanga ekasubi ku basooka kwa Bula Stage wenkolera. Oluyimba weweesitula n'ojja luteerako nusu 5 ntandikira ku nnyimba za 15. Ku WhatsApp nduteerako nusu 10 ntandikira ku nnyimba za 15. Then gwe eyeetaaga ebivulumaziika n'ebirala naawe ntuukirira, naye ebintu bino Sseruganda sigaba. Kubanga nze nkisanga nnyo mu inbox oli munayi n'asevinga ennamba mbu munayi mpaayo oluyimba luno n'ayagala akulage nti munayo. Kale bantu bange mubeere bulungi mweraba. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule nga dda ku Arua Park, yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Yino Chikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita. Ssomero lya Dene Boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6. Balina library, science, kone computer labs byonna bijjudde. Balina arts ne science subjects, co-curricular activities, kone section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri, okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self-contained. Kyewuunyisa ensimbi zaabwe ze zijja mu nsawo ya buli muzadde. Basange Chikaya Bulenga Mitiana Road. Okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsaggo ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukolesa awa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi ennungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 070 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B is a Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a Hotel and Bar. Nsaggo Nakawuka Road. Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records. Tu recordinga nyimbe z'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo. Era tukozesa ba producer abalina obukugu. Kati gwalina essomero, kwaya, naawe omuyimbise kinoomu. Jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa. Plan B Records